Era one time waliwo ne basaawo competition yemu nga ebimu ku abawangula bagenda Vancouver waliwo competition Vancouver nizisinga kati nenchamuka agende Vancouver nenchamuka ne French cat weight akasunsuno kateka weight omiba mtanga vanilla ice French cat bila weight yaleke ebisebe nenjisala kati ngenda kufisia mzei wange yabiranga nga ku Entebbe Road ngegwera kwasanga Jinja Road au wabiranga omwami omugenzi Rabbi Mulondo kati babiranga mu office mtatange yabiranga mbulange mengo omo nga mumula wa Kisekwa Kisekwa yes kati nga babiranya sabalangira by then ya Rabbi Mulondo kati ngenda yo ndabe mzei mwe ulianga already yatuse de Vancouver kati Rabbi mugenzi Rabbi Mulondo ndaba agaki kino amoza gwe oli otya konze ndi bulungi ali otya oli mwana wani zindoza CV mwana wo mtaka male Kasim Male agamba mtaka Kasim Male yetitawo konze kwe jangu natwala mu ofisi ye ngamba tuulaawo ngamba ovi dadi wakolera bamanyika twatege ndi mu ofisi ya mkulu amutumiza kumbe jiunya nzei bamuleta yajja nzei naye wali omukulu nayimira wano nagamba ono mwana gw'omuzaala nagamba ono bwati nasala enviri beziti asula uwo omulaba nenga mzei bambyeta nandabako ate no zisala ezo sasala nsale nayo kyanjo ki nazo kya nzibuka iti mu bbanga ate no ne basala bati nga katukali no bakasune kajja wano bweka eringa nyumba za French cat ezijukirizo nga bwe eringa nzei natuna balika tamanya kyakuddamu nga musaziza muyi amayinja gonna natunulya bati nagamba omwana abana abakazi bakuno bajja kuza mwana mukulu oyo mwana muto ojja kufirwa omwana nze ngasiba nagamba wuyo nze nagamba jangu tufulume nagamba muzeyi Kasimu Kasimu Male dayeka nenzira yeka nakomawo ndoze ebyaddiye ne bisunyumya tuboko nezitaka eno kunyumya ngenda Vancouver yangamba bisaleko ne Vancouver sidamu biwulira sagenda ekyadirirawo kirabwa n'omuto ekyadirirawo banyabo ne basebo mbalamusiza mbaniriza nnyo mwebale gyonna gye mukola kansubire nti muli bulungi ye Extra Digest mugoba nsonga nze sesanga bate the great bitambula bitya banyabo ne basebo tulina omukulu ono abasinga mumulabye mu nnyimba mumulabye ngali ku stage ngazanya katemba mumulabye mu kandolindo li ba Patrick Mujuka ba Abe Muki mulaye ne ba Sembusi ba Leila Kalanzika Chapizo like mumulabye wantu wanje abagenze ku National Theatre abagenze ku Bat Valley Theatre abagenze ku Royal Theatre nawe wazanyira nazanyira Royal Theatre ga theatre zonna ez'emizannyo muze mumulaba omukulu omuyita Male Musa andi twawuliranga obuzannyo obulango oba nga Abe yakakoze nga Abe Muki Patrick Mujuka Male Musa Leila Kalanzika Chapizo awo zerigize twogeramu Kanyanya alinga soma cranes first living Kanyanya ebiseera biringa ne Kasodde mwazanyako naye bile Kasodde twazanya bile Kasodde Katumba kwegamanga ngaleeta eno nogamba nti bebo betwogerako bebo bagamba nti yefe abatandika wano emizanyo ja stage nsanyusa okulaba kali bwana bate bitambula bitya bitambula bulungi tuli basanyufu okukiriza okwogerako naffe olwaleero nga Extra Digest mugoba nsonga soko buze ku bantu nina akantu akandi mutu wano kansiiwa abalungi sense balaba betuli nabo abatuwadde obudde bwabwe ngera mukulu batte bwagambye nze Male Musa ndi musajja muganda musajja musiraamu swahaba sugidangiraba ekikulu nnyo kyumanya bwogamba swahaba akiziba yezikola empekeera tekikoma bukomi awo naye ndi musanyufu nnyo ndi musajja musomesa nsomesa emirundi ebiri nsomesa ku stage mpita mu film mpita mu mizannyo ne comedy skits nensomesa ne mu kibiina olubaawo ku lubaawo wali teacher ye Male Musa nesajja mufumbo nina abaana abawererako ddala n'abakyala ate abaana bazaliwa baki haki ziri waneno ziwerekera buwerekezi musululu moja alhamdulillah
so ye Male Musa era nga ndi musanyufu bwana bato kubako nawe ndi musanyufu byansuso abantu bano koja kagato mmanyi manyi koja kagato kyekibagato alwaga ufaana kagato owange koja kagato naye atekali nze mfana mundabika naye si mumpisa mberaze size zange ye mberazi nange usinzwe ngamba koja kagato nakoza wafo wedda eso Abitex era kali wano tukuwa enkofiira ya Abitex n'otambula wali eringo otukubye omugongo kivulu nkikola okuba kusolooza Abitex alina okutuuka okuteya abantu nga bitaalo Abitex naye mukwano gwange nga bugambeko jjaka gateera Abitex tulya mu industry njagama industry yemu naye musajja namwagala nnyo ng'enkola ze za njawulo nojja kulema bintu bye omanyi Abitex oba tomumanyi oyinza omuyita omusajja omuzibu naye musajja mulungi nnyo ate mwangu nnyo era bwobanga olina kyotuuseku kyoyagala okumanya oba okufuna oŋŋambanga nekunyigira kodi Abitex ojja kulya buli kyeyagala ku Abitex so omusajja mwagala nnyo nayagala nnyo enkola ze kati nange nemufaanana mu nkola gyakolamu ebintu nenjogera nga bwayogera nenkola nga kyamusanyusa era ye ampita duplicate ampita Abitex duplicate kati Abitex yakuinspiring agwa mu inspiring nze namu inspiring bale nakwebuuza engeri gwe Abitex gyakuinspiring omwana owa Jojuzi Abitex si wa Jojuzi gomanyi Abitex gwena Abitex ani asinga muno obukulu Abitex ansinga obukulu nze kyensi Abitex kimu kyokka namusooka mu kibuga mu Mataala Mataala otege nimanyika nenga yali mu kyalo nga mukulu Masaka mu kyalo nga gyali musajja alaga mukulu nga asuubula Abitex soka nasuubula amanda nasuubula enseenene nasuubula ku matooke yakuba ku buloka kati enseenene ze zimulete Kampala amala enseenene afunye ebisawo byawagale kazetwalire site ajje Kampala atimba ebipande amakutimba ebipande akola baana amala baana afuna abayimbi bwato bajja promoting paka Abitex asooka mbipande nga Eva Boss ne baana naga ne banombe sobole nga mu Scott nakola ebipande nakola baana nabitimba nabiteekayo nafuna sente kati nga yeye livuga nnyo namala nakwataka n'abayimbi nateekawo ebivulo bitontono nakula nalinya paka lwaliro sajja mukozi nnyo Abitex new Abitex yasooka okuleta system nga wokuba akalango ke akamanya nga twali technology akamanya atya ngaba na radio mu mpale ngaba na radio nga 3 radio Uganda Sanyu FM ne CBS ne Capital CBS tezinajja Capital nga abana bwat ne kawaya kawanvu katika radio akawanvu ngira watu babira tambula na ngalina akaredio kawulya bulwango bwe ngobulanga buwulira alawa buyise era nga tomulimba yembo nakubyo bulango kati ejava najja akola tena kana kunala ina app olwokuba akalango ke oba oluyimba lw'omuyimbirwe amanya era itoyinza mufera mbo nze omuyimbi nakubyo buli lwokuba oluyimba lw'omuyimbi wa Abitex oba akalango ka Abitex amanya ali advanced nnyo kyala nange mwagala nnyo omusajja mwagala nnyo Abitex abe musinguzi yogamu tya kapo kaso bitamula bulungi Male Musa butandise olunaku olwaleero banyabone basebo kula Extra Digest mugoba nsonga tuvudde ku byokufaana Abitex abe Male Musa olwaleero katemba wali netusoke tunuliye Male Musa nga video vixen babayita ba vixen abera mu video babera mu video ono ne bechanga twakulabako mu ya Mama Doni ompise mukono obadde waletekedde ku video mbise ku kono video vixen ogamba Mama Doni nzauna siko kulabira ne Chris Evans era ngozanyanga Abitex atao kati atao nalizanya Abitex yennyina unali Abitex yennyini ngandi ku muntu gwasinga okwagala okitegeera koza akayimba Abitex yakuleetamu yali ddiiru ye asaba omukwano anoonya omukwano simanye Mama Doni nasemba kumanya nga naatera okutuuka ate kati ekibi wano yantwala tukole kitulumbe kati yayatageno ku advancing teyandabula egeji wamufaananyo n'agamba oyinza otuukayo ne mukuba gye agenda ogira bwati nga gwayise
yatuuka teyandabula ndakati yatuuse kati samanyi we yatuuka kati naye yatuuka yakakana omutima takyabirinamu nawe yasirika alabika naye bw'afuna gumu ebiri diru yagudda kati ate diru ateki ani akuyita ogenda mu video ya Evans? Chris Evans yali Abitex yantukira nagamba twakoze oluyimba ne Chris Evans naye njagala video eyo gwoba ogikola neno ekigamba ebbanga nga lima bigadda nga neko bitanaba se nga neko bitanaba nemugamba kyali kiteeketeeke okuva emabega tujanga tubeera pangaawo netulakawo ne Kim XP ne beexchange idea Kim XP omumanyi mu ideas ne beexchange ideas omwo ne babeera batambuza kati time yapaka yatuuka nagamba no time etuuse actually twali recordinga after COVID I think COVID awo yasooka ng'awedde nemukola oluyimba olwo batadetaddemu awo nga ababoda bavuga bifuluusi batutaddemu bayise gali yakabi gituddemu oluyimba olwanyumira nnyo kuba nakola ekintu kyebwe ddala nga kyenkola yeggwe nezanyanga Abitex nga yoli mulimu omuwala amuta Sugar oyo omuwala wa Kobe mwannyinaze yazanyanga Mama Don yazanyanga Mama Fina so kati netukola video eyo yali nungi yali brief nenga nungi nnyo basasula bate ba Vixens baba batya ba Vixens abo basasula okusinzira ku ani gwe baleese okitegeera tetebe eri abawala abajjanga wala bazina buzinyi eri abajjanga ozenga character mu kimu mu luyimba ekirala olimba nogenda lugattako oba oyitamu buyisi suka tebe byonna kisinzira ne bargaining power yo matalinga nnyo nti ndeeta gundi azitowa kyenkana ki nnyo ndaba abantu balwana nnyo okubeera mu nnyimba z'abayimbi nali mmanyi nti waliwo budget ebeera awo kisinziira gwe nga gwe bw'ozitowa eri abazitowa bwe bakunoonya bakusasula bw'obanga gwayagala tebakusasula bw'obanga gwayagala okubeeramu kizibu okukusasula oba okuwa epinati kati nyinza okunyumiza nti video ate gye nkyasinza okukolamu ssente ate gye nkyasinza okulabikamu akatono ennyo wazannya ki ekyo video ya Eddie Kenzo eya Nice and Lovely wasaakulaba olaba nawe tewandaba Nice and Lovely yes Nice and Lovely mwendi nalawona omukyala wa Paul Magic yono omukyala omukulu wa mutani mukyala Kisauzi yalimu abantu bangi yalimu Kisauzi yalimu Patrico yalimu Kilifu yalimu actress ono mwera bidenya lye bwena iko njali kuwa that actress in fact yali Kenzo gwe yali ayimbira erinya liduse nenjali kuwa yalimu actors bangi in fact bakola budget yabwe nga nene budget yabwe yali nene nnyo Antwala yali ani Kim XP echeza Kim Bade wakukiddo akubalira ndo walita so Kim XP yantwala mu video eyo yagenda in fact ya contacting ba actors bonna bali mu video eyo yajja nandaba nangamba waliwo ensonga wano betu so kana ngamba sitera nnyo kuba mu video ezo mbera mu nondemu olw'ensonga zange n'okusinza obaka buli mu luyimba lwogeraki yes so si buli luyimba nti nyinza okubeeramu so mbeera mu nondemu first of all ani aluyimba yeeyisa atya okitegeera kimatalinga nnyo so kati awo that's why nondamu videos si buli video ndi muzinondemu so kati mwe ya Nice and Lovely twagikola na kiro twagikolera Jinja Shudi yali ejinja twali Jinja twavende Kampala sawa ngoba mukago gw'ekiro twashootinga bukya sebo nga bukya kiro naye baita lighting yali amulembe nnyo yali nungi nnyo video ya Nice and Lovely naye nkukakasa oyinza obutandabamu naye tugikyasiza okukola mu ssente oba Kim yakuwa olwa birthday kyali wange bali banoonya cream basengejja yakyola olwakola nnyo oluyimba olwo video bw'ojja bw'oti enyuma erimu gulugolaba akusanyusa gulugolaba ekitegeera yali yakikadde nga kirungi ate nga bakikolera budget nga nayo nzito so nga buli ekirimu kyamulembe bino ebintu bya Vixen obiyingira otya video enasuka okubeeramu yali ya Sekyewa Charles Sekyewa baliwa bano olete oluyimba ngayimba baliwa bano akompane ku bakyala abatawanya abasajja abakyala abakuula abasajja abakuma abaami ye video nsukedde okubeeramu and
Sechiwa is my friend. Sechiwa yabiranga ne Karim Sava. Babanga bakwano bangu kidda nedda. So Sechiwa nangamba bade njalo bire video yange. Ati in fact the video sagitegekera. Nali by then nali nkola mu DSTV. Tuba tugenze mu field nsanga Sechiwa bali ne banne bali nagamba banange Katonda mukulu. Daba malebwe nkulabye. Nakunoonya dde. Nimugamba kishi. Nagamba na video yange konze eliyetia. Wete bonzo. Konze kali tujja kulaba. Kweta ate tulaba. Muntu onogikola. Konze nja kukola kale. Tugende konze uwa. Haka tugenda ku shootinga. Ndize gota yange. Ebidosula ko bisule. Sisobola kunda mabega nkugudde ko nkufunye. Nangamba musajja wange mani nakiso mukolera. Kanjikole kiveyo. I was not paid. I was not paid for that video. Nagamba this is my friend. Na ikinchiso muwa. Nituka video ya sokera dda okuba yasoka dda video. Jenada ko kolawo nakola ko video ye kiyungu. Chinga kiyungu. Aha. Moli nantume. Moli nantume. That was an kalibala nga mchala wange. Nenjikola neberawo. I think nayo yali nungi. Then nenkola ne Catherine Kusasira. Kati ate nayo yatambula nnyo ya I love you. I love you sisi yesoke kiyungu. Yasoke kiyungu. I love you yasoke kiyungu. Yasoke kiyungu I love you. Aha we said eyo ha. Awondoze video ye kutunda mukujjayo nga kitunda ki? Video yetunda oluyimba babaze tunda oluyimba. Buli mwetunda. Nze nali already by that time nali nzanye ngambadde ku TV bade ku WBS. By then before I was on WBS. By then Bikedi Aleze. Ete naba. So nali mbadde Bukede ya 2 so nali mbadde ku WBS zanye 5 nga manyikidwa era ne Catherine okujja okungamba nti ala tubire fena mu video yalona celeb amutundi olimba sasa yaronya celeb ngabona ba celeb abali awo ngamule Musa yali awo okitegeera so nampita ne tujikola and amaitu abiranga nabo ku Battery Theatre aba Eagles ate African Eagles ngabamba kyalina mu Diamonds Production from Diamonds Production to Eagles Production ngabayine katulubwama you know so twabiranga wamu so twali ba mukwana mwami Seruga mwami mbona ngabo manyaba ba Eagles bali era kusasira ya kutukirira kusasira mwenye yantukirira kwe twabiranga wamu ate nga mchala wa mkwano gwange Seruga so ngamba no family njimaye family ya bagaga okoya bya family ebesete mbikola naye paid that video I was not paid. I was not paid. Yes. Omanyi eyasechewa tebakusasula. Yes. Eyakusasira tebakusasudde. Nantume yakuwayo ku sente. Nantume bambi she paid. She paid what yakola yampa amafuta. Nali ku mulimu ku New Vision. Andi yeye mugezi nnyo. Nti ampita mzee ngabo manyi. Kati nali ku mulimu ku Vision. Yali yangamba ko before tujakula. Naye nata confirminga. Era Kim XP yajikwata kundi. Kati na ntumira nanga bade nyalo je tukole ati twakola side za Nansana. Wali kizimbe kyo 7 Sisters twakola video. Ndabawo. Kati nanku yangamba anti nayiga tukole kati ngamba tukole lero ndiye. Kati nawa Kalibale simu. Ruth Kalibala. Nanga male mchala wo mu video. Napita Cream baya napita Cream. Cream oliwa kwanza ndi ku Vision ndi ku New Vision ndikumali. Tukenda kushutinga video kati go to sibi ngamba Cream lero ngamba Cream jangu kati na omuntu ampise really ngatosola gange yasola kugana arasola so Mori Nantume nenge and besides ngabe nagambi otunuliro character yo muntu sure Mori Nantume oyeza mwogera coach mumpisa mbera you know ngatenza kugamba kino chala mulungi kakam wampisa so kati ngamba okay Mori Kalibala Kim XP just look at those people. So naina bwezi genda netugenda tujikola kati awo chema ngamba yampa facilitation wa mafuta ku very kujana but it was just enough for me kubanga era manyi ne Cream ne Kalibala ya msasula because we are giving a friend. Yes. Goma iti naye nange nchanja mweta agajja mbelerewo okunsongemu obendala abemba bamu bambi balina enkola nti olwairo abakwetaaga akutukira ne mogera enchawo bagwo mwetaaga akuweleza wa manager simutezi bako abakuiza manager
kati kyolaba nawe naffe tuba selective nagamba nti ono omuntu bwe namukubira ajja kuntegeera nti male ayogedde ekitegeera so kiba kirungi nnyo nti omuntu bwoba omwetaaga leero nawe enkya bw'ajja jjukiramu mubenga services bwenkuwa naawe mpa ono alya n'oli alya scratch my back I scratch your back namutambula so that's why omukyala namukolera video neva mulungi anyuma kiyunga kyatambula nawe nkola video kyendala awo nno ozasizeezo okuyingira nice and lovely kuva ku kiyungu nava mu kiyungu nava mu kiyungu nice and lovely eyakasemba yo neya Abitex video kyendala awo sirina video ndala ndowooza abantu bano mukolagana nabo baga nti abayimbisi bangu bokoze nabo sofa ani goga nti ono ye wallahi yanyanguyira muki mu mbeereza obuntu waba tusobola okujja nti nno mwami maleja aho tushootinge n'ate nze akulese ate nenkubeerera omuzibu kudidde ekibuuzo ky'obuuzizza bonna bamberedde bangu wala kuba goze okolera mikwano gyange before kati ate omuntu gwe sali nnyo close naye ate kati ate yasinga okupa sente nyingi Kenzo tutwali nnyo in fact tutwali nnyo nga bwate bubadde bano ye twali tumanyiganye era bantu ampa salamu wasalamu tunyumya twogera mzee jebali but tutwali nnyo it is Kim ate yasinga okukola ki tugatta Kim XP kati so kati bongamba nti ani yasinga okubeera bongamba in terms of sente but ekisinga mwana ye mugagga era ye mugagga mbona bokoledde ekisinga si sente omaika police batte sente fena tuzaagala era ekitukeeza nesi ye buli kimu eri ekisinga sente obuntu bulamu kyekisinga sente ekyo because sente ojja kumpa kati nansasula sente zange nezina ziggwawo naye wano obanga mukwatagana nsobola okudda negamba Maureen waliwo ensonga bweti nagamba muzeeyi nibakusaba okusanya kubuuza ku mukulu male nkulamusizza kimala nawe ati gundi amanyi nti gyendi nti asobola okumbuuzaako it is good enough yes mukutambula okukola videos ezo mutambudde wano mutambula wali batugamba nti bingi ebibaayo gwena byolabayo bafumba emmere ebiseera ebisinga nemugirya wabayo ebyokunywa nebyokulya kutegeera ebibaayo buno obwala obweyambulira mu video obwambala bwe buti kati gwe mukisa gwenina omubi ezo sitera zibeeramu kati zibiramu wali akado zibeeramu omukisa gwenina omubi tozibeeramu bwe tufunayo wano siyinza kumanya bwe kibeera kubanga sizibeeragamu naye nga omanyi buli muntu aba ne target audience ye kati eri abayimba ennyimba ezo nga bw'ata costuming nga bwatyo bw'atayambala bwatyo video yaba tejja kutambula kati toyinza kubanga oyimba kiyungu notayambala ng'omwami ajjudde omukyala ajjudde toyinza kubanga kitegeera kati I love you mwami ng'olina okuba representable yes noyambala nogumira mukyala n'omukwatako ne mutambula era balaba bintu twakyakala tutambulako ne tubeerako awaka mu bifo ebyenjawulo lega nti this is a couple baagalana era ng'omukwano guli ngolaba there is chemistry weeri ekwata okitegeera so siyinza kugamba nti bali bakola bubi oba bakola because balina audience gye bakusa oba gye bafeedinga gye basavinga so ne bano balina audience gye basavinga so bwe kibeera kati siyinza bogerera simanyi kyebi sibiraba kuba sibeeranga ojja kuba nembi ogenda okujja mu video muno okutandika okukola ng'amala okusoma obusomesa okusoma kwange olina ku budde obudde weebuli nva emabega obudde weebuli olina obudde tolina gyolaga wendi kale nasomera mu kibuga okuzaalibwa kwennyini nazaalibwa mu kibuga nazaalibwa wano Mulago hospital Kampala mama okunzaala yava Buziga Munyo byonna nga bye Kampala kikyalo kyaffe ate ekyo kiba kyalo naawe tolina kyalo ekijja kyaffe kiri Buziga najjeera omanyi bayita ebulabira wulira ekijja kiri najjeera jjajjaawe family eri Buziga bakuzaalidde Mulago Kampala byonna byetwogerako Kampala nze ndabwa nina ekintu ekinnuma
kiteza tolina kyalo kinnuma nnyo omutugamba nti twasala lwera ne tujja kati nze emboozi sigirina kati awo bwe najja e Kampala wasala bitaala bye Kabalagala oli wanyuma kati omwaka guno nezija e Kampala nze story sigirina yose togirina nga tonyumiddwa nsi nnyo sina kyendabye abakulireeyo twanyumirwa ne mujja ne mutindiga engendo taxi ne zituleka leero n'ogirinda enkya galina mungu so n'enkya n'atakola nga Friday Juma n'olinda wiki ejja amatooke ne gengera olina gobadde oleeta e Kampala ne mugalya so banzalira awo Mulago Hospital mwaka ki 1974 ng'oli wakati 1974 banzalire Mulago awo tuva Buziga Munyonyo okusoma kwange nasomera Nakivubo Bulu Primary School wano Kampala nave Nakivubo Bulu Primary School ne nasale bwe nasomera nasale bayitawo ba anti nasale zaaliwo bayitawo ba anti kwabo nasale zaaliwo zaaliwo mu kinaana kinaana kyali kiweze nasomera wa anti Lukwago omukyala bamutanga myenga musomesa abeera mu Nnyonyo awo omwami we nga bamutta mwami Lukwago kati nasale atuyita wa anti Lukwago teyalina linnya ddala so awo nasomera naye nasale eyo omutabani we omu ku batabani ba mukyala Lukwago mwami n'omukyala Lukwago bombi kati Katonda yabayita bagenzi mutabani we bayita Steven Majimbi kati yakola essomero ne bayita Meld Care primary school emunyonyo yamanyi so kati family yeyo family awo olujegero naluli awo Buziga Munyonyo Bunga so kati my primary awo nasale yange bevaawo nagereko ne Munyonyo primary school then nasomero like for 2 terms masoko nanga magagga kati unasomera ke Munyonyo soko ke mukantu soko keyo kati awe nava unentandika na Kivubo Bulu primary hotel kati namala P7 namala 90 namala P7 wali mu 80 something na nasoma ke never nenje ngana Kivubo Bulu but 90 nemala P7 na Kivubo Bulu namala unengende Kolo High School ne wayine myaka 1991 bakuzala mwaka ki nsoke 1974 yes P7 ojimali ne myaka 17 16 kati nyirira ne Kolo High School omwandi 16 wano omwana wata malasini yafu kati bamala P7 nga 10 kuba omulembe gwammwe kuba omulembe gwammwe ate kogo mulembe ki ekitaliwo ekiriwo kati amasomero gaali pasuka tuuga netuvugira emyaka ageegi nomala ogende wa anti nemuvuga egaali z'okumbuto wano enkuba etonnya essu namala noyingira nasale nosoma nasale 1 emyaka egyo nokogira okitegeera so bempuluma nensoma Kolo High School ne O level from 1991 to 1994 1994 mala O level tena ngende Kampala High nenkola Kampala High yene eri wano nga kusapolo wow Kampala High teyali awo yali eri ku Aga Khan wale bizimbe bya Aga Khan oyaberanga eri wasika ko Kampala kumbi no Kampala polisi ya Kampala nokira boto de wachiseka wow Aga Khan kati Kampala High oyaberanga awo ne mala A level namala A level nengenda nenkola ku IUIU nenkola bachelor's degree bemala IUIU muki nakola mu social sciences okay bemala ku bachelor's degree social sciences bibakola ki social worker in fact baba bakola political science tambula nnyo yatambula mu industries zenjawulo so benvayo nenjoininga ndiko kukola nakola katono nnyo nefuna idea ekola essomero nafuna idea ekola essomero ne ngende ku YMCA ate nenkola ECD early childhood education YMCA ekiteza ndikati tuyingidde emyaka ejawala malo gikola ngattako ngenda ku UMI kola certificate mu strategic planning and management UMI eri uddawe ku Jinja Road kumpi ne Jinja Road Uganda Management Institute mjimalawo naye awo nkola bensoma kati awo because nali mu industry ya art okuzanya kwemizanyo nakutandika dda nnyo nga nkyasoma senior 4 actually senior 2 ndio Kolo High mizanyo nakubana joinga Afro Talent there and then unatandikira mu Afro Talent wali ku UMI osomaki nsoma strategic planning and management mu Luganda yebakola ki abakola zi plan abawina strategy zikola zi plan ne bazimanaginga sikivunudde plan obuyiiya
n'obujja mu mutwe n'obuteeka ku lupapula yuba bwetagisizza then n'obuteeka mu nkola okitegeera naye ng'omanyi Oluganda so ndi musajja Muganda so bemalaawo kubanga nga begambe naye kuzanga nga ndi mu all level senior 2 kolo high tena kukuzanya emizannyo senior 4 nfugira ddala professional w'emizannyo nga lwo nagenda mu professional y'emizannyo ki ekikuyingiza emizannyo omwana webuziga mwana we munyonyo bamuziika ntinda najjeera bakuziika najjeera twakyusaamu najjeera kati omanyi katuwakuze flat zitudde ebijja byaffe twabizimbira cemetery beti naye biri flat zibyetoolodde so tulina awala mu kyalo eryo bakyeyo Kasanandese kati gye tuziika naye nga twaziika wano bajjajjaffe bakitaffe bali awo twabalekawo tebavaawo kibuga ni wafu omusika obwavu tebunamuluma tekisoboka oba gwe musika sinze omusika obwavu gwe bunamuluma ebijja abalekawo awo sente nnyingi eziriwo sebo oba mu kawumbi kalamba n'ekintu twasibawo abali awo tebakola ki tebavaawo kati abalala bonna bajjajjaffe abalala ne bakitaffe Kasanandese naye nga we najjeera nawe kijja kyaffe kikyaliwo era tusobola kukiraba kubanga oyita mu zifulaati bwoti oyinza obutakiraba kati obeera mu fulaati eri nga bw'olengera ebijja wansi eri teri basezi ate bayika ki mu fulaati so omuziza kyekikuinspiring ogamba gw'omwana asomedde eri opportunities ze walina kubeera lawyer kubeera dokita kubeera inginiya kwegamba professions endala omuntu agaa nti kino kiri naye noogaa nti musaayi gwange mpuliramu art okusooka ddala nayigira ku mizannyo emirala ng'obeera mu ssomero ko cultural activities okusamba mupiira nasobola nsamba omupiira naye ne baguŋŋaana nti omupiira guno guleke nalina challenge n'amagulu gano gantawaana nga manene mawanvu nnyo si mawanvu ndwala kati bende nva ku mupiira ngende kolo high waliyo ebikonde nzanya ebikonde kololo kati ateo ne kiba waasi mzee nangamba apano nalina it fly ngandi bamulembe nnyo ebikonde babinemesa kati nenda okuzina nga amazina basically agaliko era nga dance competitions zibeeramu break dance tumuzina kalipuso ese byali bya kalipuso bya break dance yasinga okuwa amaanyi era competitions zabeerangawo na winning competitions enjawo era one time waliwo ne basaawo competition yemu nga ebimu ku abawangula bagenda Vancouver waliwo competition Vancouver nizisinga kati nenkyamuka agende Vancouver nenkyamuka ne French cat weight akasunsuno kateka weight omiba mtanga vanilla ice sa French cat bila weight yaleke ebisibu nenjisala kati ngenda ku ofisi ya muzeyi wange yabeerangawo nga ku Entebbe Road ngewogwera kwasanga Jinja Road awo wabeerangawo mwami omugenzi Rabbi Mulondo kati babeeranga mu ofisi mutatange yabeeranga mbulange Mengo omwo nga mumulamu wa Kisekwa nga muweereza Kisekwa yes kati nga babeeranga Ssabalangira by then ya Rabbi Mulondo kati ngendayo ndabe muzeyi mwewulya nga olwedde yatusedde Vancouver kati mugenzi Rabbi Mulondo andaba agaki kino amuze gwe oli otya ndi bulungi ali otya oli mwana wani nze ndowooza CV mwana w'omutaka Malema Kasimu Male agamba omutaka Kasimu Male ekitaawo nze kwejangu nantwala mu ofisi ye ngamba tuula awo ngamba dadi wakolera bamumanyi ndi mu ofisi ya mukulu amutumiza kumbe giwunya nzeyi bamuleeta yajja mzee naye wali omukulu nayimirira wano nagamba ono mwana gw'omuzaala nagamba ono bwati nasala enviri beziti asulawo omulaba naye nga muzeeyi bambye tenandabako ate no zisala ezo sasala nsale nayo kyanjo ki nazo kyanzibuka iti mu bbanga ate no ne basala be bati nga katukalira nyumba za French cat ezijjukira ezo nga bweringa muzeeyi natunda baleka tamanya kyakuddamu nga muswaziza muyiya amayinja gonna natunulya bati nagamba omwana abana abakazi bakuno bajja kuza mwana mukulu oyo mwana muto ojja kufiirwa omwana nze ngaseba nagamba wuuyo nze nagamba jangu tufulume nagamba muzeeyi Kasimu Kasimu Male dayeeka nenzirayeeka nakomawo ndoze ebyaddire ne bisunyumya tuboko nezitaaka eno kunyumya ngenda Vancouver yangamba bisaleko ne Vancouver siddamu biwulira
sagenda ekyaddirirawo kirabwa n'omutaayi kirabwa n'omuto ekyaddirirawo kakati ekyo nekinsuba so kati badde nkulaga najja amazina nga zina ddala twabeeranga ebuziga nga tuba ne clubs ezo Muyenga youth Gaba youth Buziga youth donc tuzina ddala amazina mangi kati amazina ekintu ekyo okunsalako envino nga nogende Vancouver kyankuba nnyo empulya nga lobyagala sikyali omaze okuzimba esswagayo lyali mu kyenda omaze oteekako ebiwawaatiro babitemaawo nembivaamu nembeera nanga kati nkole ki kati ekolo high twalinga ka group kaffe betuzina amazina kati ali omuntu batuli mu practice ezo tuzinazinamu deputy bamitanga Mami Karole mami gyali ali side zemukono akyaliyo Mami Karole yalina ekyafaayo nga buli mwana ali musomera mumanyi by name nalebo otunudde bo nalaba enkoona amantu yosesanga batte enkoona yasesanga batte yali mwamanyi yali mugezi kati mwami Makarole atusanga tuzina amazina tuli mu kibiina agamba mwe baluwa kofe faba MDD ba MDD kale nagenda agende Vancouver yagwa kati adda mulume eddako asanga bazanya emizannyo mwe baluwa kofe faba MDD ate mwa MDD mumukola ki tuzanya mizannyo natuyo mumukola ki tuzina amazina anti we music dance and drama koye pechiba music dance and drama lwaki bali balala mwegate wamu bere omuntu omu music dance and drama mbikole wamu kati because bali bazanya drama bali organized fe abamazina batugatta mbali fe twali tunakuba under them because bo bali organized already netuberayo kati bananga bamu ne bagamba fe bali bachali bano bafala batukulembera bakola abasana babivaamu twasaba abantu nga basatu abali basiganga tugenda nabo kati nga tugenda ku show fenga tuzina amazina bo ne bazanya omuzanyo era show zakola nnyo nga tutambula amasomero agenjawulo Stay High tugende Kolo SS tugenda walo somero bayitanga St Francis yabiranga nga ku Bativala awo tugenda ku St Francis ngaawo nga tutambula amasomero nje Old Kampala kati time yatuuka balafe batugamba ne banana tugenda ku show mumuzina buzinyi papa ne mali mutulali ne mutusunulye tuzanya emizanyo ne tumala lwaki muzine nga muzanya tugezaamu kaawo era bana ne beegoba bakireeta ekyo nemukendeera awo twasigala babiri nze n'omuvuka bamitanga Moses Sebadduka tuzanya emizannyo nga bwetukola ki nga muzina kati kyavaamu nga tuli babiri dansi yababiri tenyuma netusigala mizannyo netuzanya emizannyo netumwesonyiwa awo ntandikira emizannyo tuzanya ndikolo high tujinyumiddwa tuzanye kati wajja omuzanyo baguyitanga Hydra omuzanyo ogwo baguleta mu masomero gwalinga gwa kusensitizing abavubuka about HIV pregnancy STDs begutyo so omuzanyo ogwo tuwuzanya amasomo naguzanya anzo begaguzanya twali mu Kampala Central era competition ezasembayo zali mu Kampala Central zali ku Bativala Theatre tuzeetikka fe twasinga Kolo High fe twasinga tugenda ku national level national theatre au twali ndoza bakubiri ku national level but after Kampala but baita amasomero amalago nagona ga district ya Uganda we are second tulanguza kutandise kati n'abantu bana abazanya emizannyo bano omanyi kuvedda Kolo High yali source ya talent era walingawo ekibiina kibayitanga Emitos ky'omugenzi Omar Katumba kyalingamu abayimbi omugenzi yalina bandi bayitanga Emitos nga 90% ku baana abayimbiramu bava Kolo High mpaka naye mwennyini yali yava Kolo High okitegeera Kolo High najja yajuzamu ba obbies na ba oggies nga balina talent kyona bakitegeera so tutandikirawo kati n'abaana abantu abakolanga emizannyo bamanyanga talent va Kolo High kati mu group omwennyini mwalinga muwala bamuta Shaluwa bami Katonda yamutwala Allah yamujjuga Allah amusaasira Shaluwa ngamba ne male ozanya bulungi nkusaba tugende tujoininge nze n'ekibiina kyendimu bakita Afritalent ojoininge sanyuli abana Kampala mulimu Abe Mukibi mulimu amanya konze abo Abe Mukibi balanga ba Black Pearl mwaka kyogo awo tuli mu 9 nga mwesatu towards my senior 4 9 mwesatu awo munange mwala sitadde mu nyomanyi kati yaba kingambira waliwo omulenzi bamuta Ali Matovu yali mukwano gwaye nangamba Shalo egedde ekigambo ekituufu omusajja ono azanya bulungi nnyo naye ali wano naye oba omutwala yelingalinga zanyina muwolekera tugende Ali munenga tamperekera Ali ngamba tugende Ali ngamperekera ngamba bampa interview osanga yani nasangayo ovubuka bamuyitanga Kampala nesikyamulaba simanyi yadda that gwe nasanga balabona tebaliwo
kati naye olwa bana abalabaza abakola houses abavuka abato baliwo baruthi wanyana ba Ruth Kalibala waliwo ba ejo basange bambanungi waliwo bapatuko mujuka patuko wajjo mwana muto buli mwana bave bana batawo nja kujja bajira aba bana Bosco Rwama Nsilikide Major Robert Nsilikide ne bali abo ngabakulu kati nange bampa interview bampa omwalo munene mwala kigomanye Kampala wano munene omwala wa mitalo no azanya ne gravity omutujju bamita ye Tracy eta Buju Tracy Buju bampa omwala inga Tracy Buju nenezale abanene bamanyi abanene bamanyi Kampala wano bampa Tracy nasuna Tracy mumanyi nasuna Tracy Buju bangamba mwala oyo kale tugeze mu kube vibe oli munene nga bwo ayaya ndi mutini nnyo biseera televiziyo ndi mutini nnyo biseera ebyo munange bampadde Buju ebiseera ebyo sono walero mu kuba vibe ngolo okola ki mutokota omutabira mutabira baseka ngamba okay kati muyimbire yakayimba ko mukwa bigambo kibyo kyajjukira byagamba Tracy webiseera ebyo tukujja ko kuwala te waliwo ekirala ngonda bikidde bulungi olabika bulungi ndikafiga ke akatwalibwa ku buko akalagirwa oyina akawato kanyaka kanumba nenga kinga round about munange mama ngamwimbi akayimba ko mukwanaawo kayimba kayiza kayimuyimbidde basi sese bangambe okay kati omwala oyo musitule nobuza mufaki timusitule ate mundeka musitule nengamba abantu bajja kumusinga magezi nawe omwala ono kati omusitule obulungi mutege vivi ekisambi kyange mutege ekisambi mutuuze kuno kati wano mukwate bwenti okubakuta kwebagajja sikusitula mwebagajje muwanire nekisambi kyange kati ngansitula be nabala bubi kati nateeka wansi wa bina wano ku bisambi sano wano nateeka ekisambi kati nina okusitula bwenti wait esinga munene ludawa eri mabega eri eno nemugenda paka kutaka netugwa nebaseka kati jukira anguddeko nze ndi wansi eri ambise n'okumbika sikyalabika owewuka bulala awewuka omakino ekimoka ekya concrete ekyo kyagwira akamotoka wali enkumba anguddeko basese baziba munzigyeko kale kasajja goli kakalaba tujoining ndi olwanya okwebagaliza munange nga joininga awo Afri Talent bwenjoininga tukoze hasu jukira nentuse mu senior 4 kati tuse mu senior 4 ndo kola ibizo bya senior 4 nagenda bugenzi abasibula ngenda ngaho mwezi mulamba bazoko ibizo byange ibizo sebe twekola nga mwezi mulamba ibibuzo Afri Talent tobagamye sibagamye tingenze mkola ibibuzo nabula bubuzi kola ibibuzo byange after 1 month nkomawo ngendo kudda kijoga ente ebisebe twamalanga omwezi mulamba tukola ibibuzo kati bamaleme mumusha amale bange dene obana batandise weekend ojo kijenti zibyange bya nange byange bya ebile bigwayo ngogenda nera ebanga lisigala lyeru fuwachi wawe ani solo kumenda kubiri nga sinayo paper kati nembayo leero nenzira mare wase na kubiri endalanga lweriyo omwezi guwera nabanga wiki 2 ngamba yiba no baba bati ade pepa tibazi salakera zezo zimu kati wajja mu foto bafuta kola pepa 1 pepa 2 kati wenga wakati kati bagendeza amulira wakati bagezi nnyo nozane time baji chusa twamalanga sawa sakule kitundu kati bili kitundu omwana abafulumye munange nkoma onze nandi muchamu kati ndi muvaka ndi vakist nzo kuzanya emizanyo ade yebagajje kazi edene munange ngenda kusejo mukulu mangamba gwe gwaliwa nze wekazi ndi wawan tinga sikumanyi koza buli jowe ndi wanu tubawulirawo nchani nanya ngenda kola bibuzo ebanga ki toyogera genda we don't entertain in discipline genda bakufumudde dozo omusajja asaga netude beti nebuzabuza nzizeeyo ansanze gwe nagambi vono genda sagala nefuluma ngamba siza genda bugenzi bwetyo nzo wekololo mwana we steboni
bakuzika najero okuliza muzigawo osomera kololo nya bondia si mu fainting ale papa kat ne mukisa ko ne left hook azachirako si mande manju yo nebuza omusaya nadamu nasanga nankuba teke nanga mafumo gende nagobye wano dide wanda musajja ali serious nentambula nengenda kati mbanzi gwerayo nesanga ate omulala kubakulira abaawo namba gwe kavubi kolagawa konza bangame ngende ate bagobye iki tanti olaba najja wano ne marawe ebbanga kati nengenda okola ebibuuzo nagenda okola ebibuuzo kati bimaze mwezi mulamba kati mkunyonyolaawo nenkaaba kati nakaaba bambi yali mukyala nagamba nakimukwatako nangamba ajangu nankomyawo nagamba aliwagobye konza oli omukulu oli wa French kati lokali ona asala bimeme tamanyi nti byakubyako emiggo tamanyi byannene sogende Vancouver munange ngagenda yogera naye naye yagenda okugera naye ninegamba mutima gwange nti abantu bano baddamu ne bampa omukisa sijja kudde kwebulankanya ate nja kuzannya nzanye bamatize olekazi likyaliwo liyo liraba mweri mu group simanyi likyaliyo wali alaga wabambi yagenda Rwanda bali agenda Rwanda ekyali eri bambi bayitanga pavin munange ngamba omutima gwange nja kuzannya nja kuwa obudde bwanakujjayago mu buto njagamalayo ate nga ekisooka mu bwongo bwange kuzannya ebiddira byonna luvannyuma nendeko meeting mandi awo omukyala ngaakomawo ngamba wadde omukisa zanye naffe naye toddanga mukola bwoti konze tofaayo natandika kuzannya nga nzanya sisanga nazanya nembeeramu group nembeeranga mutuufu ninga empagirwaga to the extent nazanya wewe nazanya waliwo omwami omu yalinga Makerere University akola MDD naye tuzanya naye lumu yavaawoko nga taliiwo nembangamba mulenzi gwe zanya mu kifo ky'omukulu tetaliiwo nekizanyamu lihaso kuli agenda okudda bamugamba kifo ekyo kiveeko omwana oyo twagobye tujja kufuna ekirala sigala mu administration nenkizanya era nze nakizanya nazanyanga kojja but then dukana ne mutono nnyo nga walina okunkolako envi ntukane n'ekifo okula ekyakojja ekyo nga nzanya ne Ruth Kalibala nzanya ne Brenda Nanyonjo n'omwana oli yandeta Shaluwa nga benzanya nabo nga nze anko waabwe nekizanya nnyo to the extent nti omuzanyi tukuzanya bakutanga order kiragiro nga balaba kubanga oyo kojja bampubanga esasi ne bamutta yabanga omuzanyi gwabeeranko story nga president w'eggwanga erimu awamba abamulinaanye ababaana kananga nikojja abaana nga atuwamba natuleetero nga yakumba bya bugagga bya ggwanga eryo kati nga abaana bano abatokyalinga boogere details eri n'okumbulya order kiragiro afuna atya ebintu byeri kati mu baana bano nga nze mbagamba temwogera kati omusajja ono nagamba ono yalemesa abaana bano nankuba esasi nanzita kati yankubanga ng'omuzanyo gwakatambulako ebbanga si ppanvu kati nga balaba okunzija mu kifo ekyo bafiirwa so ate banzita era banfiirwa ko nga nzanya ekifo ekyo ne banzita babula okunzita ne bankolako make-up nenzanya ng'omusirikale balabe ng'okomawo nga tebagala kunfiirwa so bwe batandika okuzanya nzanya netuzanya ebbanga panvu nnyo sitole eyo bwe nagitukako ey'okuzanya njagikuwa tubadde kuyakuza kusoma tubadde inspiring okuyingira wano okujja mu kuzanya wonna awo ekyo we tuyingiridde and besides ekimu ku bintu byandi okunspiring okuzanya Bob Jingo yalinga mu Bob Jingo Paulo Jingo yabeeranga mu Ebonies mwanyina wa Rebecca Jingo anti bali basatu Rebecca Jingo Paul ne Robinson kati Robinson ne Paul nasoma nabo primary bali mu same school na Kivobulu nga babeera kansanga kati yanga tambula fene emikwana era okola gya kibuga ova wali eri buziga n'obasanga emuyingire city basketball kati oyo Jingo Robinson Paul agenda mu Ebonies tuli awaka ndaba Jingo ku TV ekyo kyankyanga mu Africa Talent gwe tonera ba ku TV sina tugenda mu Africa Talent nasina kutukayo
kati kyekimu ku binagamba nga tukize bwe ntemba bantu bano nange nsobola ogenda ku ki ku TV kati nkya inspiring nnyo nakyo ekyo okulaba nti naba jingo oyo yalinga muzanyi mulungi nnyo era mu primary nga in fact yatukunga yakola ki because yali class higher so ne tujja nga tukola tutya nga mukula mpola si kimu ku bintu yayo n'okwagala emizo twalabanga nnyo emizannyo twanga tuzannya tusoma Kolo High tutya nnyo ku Pride Theatre awo tulaba kayimbira nga bazannya twanga twagenda ku Riverside Theatre awo twalabanga nnyo emizannyo Riverside Theatre yaliwa olaba Wakiseka ali goli munna kibuga Wakiseka market awo kati olaba kinezimbe kya Mukwano bakitaba kya Mukwano center Mukwano govudde no waggulu ku Rashid Kamis nokkirira ngo genda Wakiseka zimbe kitawo yaita wabu molo ne Mukwano something there awo kati awo walidanga ne baitanga Rivers somero ndiera biddi ekyengo walidanga so baitanga Green Valley Primary School then wano nga waliwo wasomera ala ondira bidde kati awo Wakiseka wabiranga Riverside Theatre then endala yali wali ku Royal Theatre ne Royal Theatre ya Joe ne enkadde yali nga ku Buwologoma ola ku Buwologoma ola ku Queen's Way no jawo paka ngagenda mu town ngagenda ku park but before the park wano ku left wano nge wali abafaya kati nga wali abafaya neno jamaso ngagenda ku container kivugo nga wali nga container ubadege gundi y'abayindi tempo y'abayindi Shamina Ryan wowe nyini bayita Buwologoma Theatre ate wabanga one era Exlesia era ye no yali Nita cinema wali La Bonita yali cinema ezo way back not simulembe gwa byonyumya bibyo bwali Kampala fe tusanze wano tusanze Pride wano tusanze wano ebyaffe byakati yes abbo omusanga wa ngenda mafu talent abe ngataliyo tiyaliyo ku ekitegeeza sibe batandika free talent be bagitandika abbe muchi ego tasangayo andi kati omayiro haso ziberawo ne bagamba gundi go directing that very day tiyaliwo nenga bebali abbe atandika free talent yalinga mu Black Pearls abbe Mariamu Ashirafu Katolo Bwama owekitibwa Kabuza Mukasa okay abo bebali owekitibwa Kabuza Mukasa abe Mukibi Mariamu Ndagire Haja Ashraf Semogere ne Katolo Bwama balinga mu Black Pearls nabalala ne kati bone bavaayo Ashirafu Semogere omugenzi Katolo Bwama Mariamu Ndagire ne wekitibwa Kabuza Mukasa bakola Diamond Ensemble okitegera kati ate abe Mukibi era agenze mu America baviira yawo kati ate akomawo atandika bano batambuddeko akola Afri Talent olwo yali ne Michael Mabira yali ne Bob Bulime then after some time then John Segawa nabegatako okay so tabatandika kati zo najira nga ubona ki nga we bali basamba gwe muto kubbo oba wajjo okuzebu nze nali primary so si primary mu senior kati by then abe bali tema kerere bakola mu senior nze ni mu senior Nabasula musiwa no 11 Lumumba nange nasulanga yonno ngawe vero bava yono basikira bava iwe makere makere sasomerayo zinasomera ayu wewe nagenda ngayo bugenzi ngaje baliki nina akambuza abuziza nyakaleke kamuzi kabuzabuziza gwene Uncle Sega wani mukulu nze nali soma nga Sega wasomesa ako wage yali mugezi wasomoka yali ku Pride Theatre ya kumina mukaga kumala pise yali ku Pride Theatre Pride Academy ngasomesa nga gwosoma Uncle Sega wali aje okunyirira muto nnyo yerabirira ate munange kugambe nti ate abe Mukibi nawe ebintu ebisanga ate mujuka mujuka kankuli ezija mujuka mu art mujuka yasomera kuswa gwene mujuka kati mujuka siri sure naye nanti nja kunjala nti nja kusokukuya ogerageranya mujuka we yali awo yali kiswa kiswa eri primary nakawa bugolobe ave kiswa ndo zagende Kyambogo ave Kyambogo
bazannya obutabo kati mujuka yali muzanyi wa butabo obw'oluzungu Shakespeare's obutabo bw'enzungu obwo babuzanyangamu emizannyo up to today abalitukya bagenda balaba obuzannyo things fall apart actually obuliko bakijje mu katabo ne bakiteeka ku stage nga olwa firimu z'abazungu ne bagamba no true story katabo kaagu nga olwa nabo Oluganda abadde bakola Oluganda ekibala kyalinga ekyo kye bagajja oyo mutono oyo mugeza ku Tracy alimu babiri bano babiri okufuna oli omu ndoza olaba nze nekyo sikisitula kirabye mujuga ekiteeza mulungi nnyo mu Kingere mulungi kati bazanya obutabo obwo bw'oluzungu nga bazanya ku national theatre kiki naye nga tebitambula bulungi bazanya amasomero ne bakomeeyo kati avaayo ajja joininga Afri Talent kati yatusanga gye tuli naye tekitegeeza nti oba yatusanga gye tuli yali akazaalibwa wewozaako baaba wewozaako awe mutambulira awo tuzanye emizanyo order kiragiro tuzanye safari tuzanye misanvu tuzanye era last year na celebrating 75 plays jinakazanye emizanyo 75 only stage plays nga suwadeko skits eza ku TV skits suwadeko TV series tadeko film study but plays ejeno tejiba mitono si mitono tejiba mitono ayi najizanyi taba mutene najizanyi taba mutene taba naba yade obango uzalidwa Kampala ebyo biba byawe okitegeera kali mizanyo ozanya kigwa atamanyi omanyi banange ebintu bino nango bikola wetaaga no wako nembozi yo mu kyalo teweta wani oloze munyonyo wakula munyonyo nga watyo kyali kyalo era nze tonsiza mbozi za kyalo bati nze tonsiza mbera za kyalo emunyonyo wano tayo kyali kyalo nga feka twalanga emiyembe n'ekibira ne wako wanaluga n'ekifuka kibuga wajja kutuuka musabe ngatuliyo nabero kale wano wali kyalo ngengudo za chorus yenkulagula na kubudde emunyonyo walinga yebiku emunyonyo kwabanga nene mvuza fumita teka ne family zimu zibamu envuza wabiranga yo kyali kyalo ddala pure nga tulinya bus egende munyonyo ngeita Salama Road ngiva wano mu Kampala olaba ku Mukwano Center wabiranga bus za UTC zo bus no tujirinya bus ne bayitwale ekatwe ne batwale ekibuye ne bayise wa dino bana likola lino ngali ataka tukwina motoka ne batwala paka munyonyo ngechukira munyonyo ku mazzi otegedde kati bus endala itanga nge wasudiro kati wasudiro ifu twawugiranga abagala okuvuba nga tuvubira nga wonna tuvugira obugizi twali kiriwo bashite mugobane mudamu ne muwuga nga bus endala itagaba naye tola nayo negenda paka gaba fe nga tuve munyonyo because bus eyo yabanga yajjanga zabana sawa manti eyokumakya eyokunya eyokumunana eyokukumi esemba y'ekiro tegera nga mbali bubazi kati nga oba olina wegala genda oba mbudde nga tulina okutambula okuva emunyonyo paka gaba road and it is in fact olugendo olwo ndwagala nnyo of recent ndutambula ngamba ngenda Kampala sigenda kuvuga sijja kunya taxi zawa ngenda gaba nentambula nga ntunule ku kyalo nga bwe newunya kale wano wapi onyumya wano wali wago kaya nga ulazi freka utwasambira ngo mpira paka gaba ngene kinyumira nnyo kinyumira I walk from Munyonyo not from Kampala from Munyonyo to Gaba nenfuna awo naku St. Denis Sebugwawo wow wali ka supermarket waliwo side wano omwana yataddawe ekintu awo waggulu wali bana bawugira bakola kibakola kyawo awo nawo mu maaso ga katogo ali eri kati wano maaso ngoda ku national water umutogenda awabenga national water yokka ng'oveeno kule Cape paka nga oli kizimbe kya national water kyokka wonna tewali kintu bitooke biki kati aye mbinyo obulamu Uganda ebiseera ebyo yali nnungi nnyo abantu balamu abantu nga balamu bulungi abantu nga balya bulungi abantu basanyufu njisubwa nnyo abantu nga basanyufu gwe okimanyi nti nga
ffe waffe twalina enkola Katonda yatuyamba nti baleta mangu amazzi waffe aga taapu naye nga abantu bonna bajja waffe okunywa amazzi nga okunywa amazzi it is mabuza ku mama sibana mama sente nyabo bulungi twakunya ku mazzi ana basoma gona agajula omunyonyo primary school abagaba aba walinga osoma litanga abukajumbe walinga osoma lye nanganda abana bonna nga batambula bajja waffe okunywa amazzi munsuwe nene agatapu osoma tapu banywa nga nolerako kuno nonywa n'abana bajja ne banywa amazzi ne bagenda ngena amazzi genyini tegali bulwadde siga kufuma gana agamu nere gena kutapu ya munno gena kutapu ya munno kati asubiza mboga sasula ya toita okutukawo gatana kutera mboyiri nenga it is open people come nga muli emiyembe nga wosanga ja ku miyembe muli tugambi twalina ekibira ebizigo la buziga wagulwawo kati ngola bange working oil wabeera ndabawo wagulwawo wonna walingawo ekibira nga kya miyembe wona wamwe asi waffe nga wakyalo dinga abantu bali emiyembe free of charge you go you eat miyembe you go kati nagambako oba wabanga wali nandibuzizza gwe wabanga wali tuyeja kakaya ndi waji mumemye ninga uje ne lwairo genda wola so yembera bwetu yali kozi omuzanyo guli bali baguyita batyago masokerako oda kiragiro botunya oda kiragiro bojinyumizaamu awo tujja jinyumyako mu maaso eyo ebirala oda kiragiro n'embeera eriwo olwaleero loza si oda kiragiro lwaki temuguzza temusobola kola sente tusobola kuguzanya oda kiragiro nga bwogambye tujja munyumya njamu okunyumiza twazanya oda kiragiro wetwamuzanyira nzukira ndooza omukulu Mugisha Muntu yali amekamanda CDF tusanya oda kiragiro bani yamugamba nti abaana bazanyo banga bwali gwa maje twali maje gali maje otegera government yemunga ina maje gayo era nga muli ranka meja muli nga maje ge tuzanya nenga tulina amaje n'abambowa government na maje ne Buganda si Buganda andi abambowa maji wa Buganda dasi ne omuzanyo guli bwe yagulaba n'asaba abasirikale abakulu oba high command abakulu high council bonna bajje bagulabe twakola shows emisana n'ekiro weekend Saturday misana n'ekiro ne Sunday misana n'ekiro abajasi balaba omuzannyo first show yagwa ne basuka mu bbanga ne bakuba mu ngalo bati nga bayimiridde na kunyuma ebirimu nanga muguze lwegulete tuli waluteka nambo tesola guza jete gugwa tugire wano ne CDF alikaba gedi banange gugwa yotulabe order kiragiro nange sibagira guguleta sibagira gukiriza batamude bajaba basebo oludako lwalelo tuli ne male Musa twogere ebigambo emboze enyuma ebigambo binyuma embozi tegwa malojja naye omuganda agamba nti olwendo oluwomeseza amazwe lwatikira tugenda kuba twogere ebigambo bino ne male ebigambo ebirungi manyika tulina ebintu bye tuyiseeko nga ate kati muli omugamba kale ate singa kinatimazeeyo abantu bakyagala emboozi y'ebiku emunyonyo abantu bakyagala ekibuga ekyedda byonna bawulira nga bikyaliyo naye nga awo wetukomye olunaku olwaleero male Musa atubuulidde bingi tugenda mweyongeza sabbiiti ejja tubeeko ebigambo ebirala bye twongera okutegeera ayingidde Katemba twagala oda kiragiro atunyumize bwe yali kyaliwo kiki ekyaviirako ne CDF by then owekitiibwa General Gregory Mugisha Muntu yera ogamba bajuniya be mu bukulembeze nti amugende mulayo kumuzanya abaana bazanye tubakomye wano olwaleero ate wakiredda embozi endagiriza egwana bayomba fe tuli wano oteeka waneno n'otulaba basiibula olwaleero bamanye nti nno baleme gandi omusajja wamuteeka nti ndiggwa wadde okutumirayo ku haki y'enkulu era tuteeka nti ndiggwa wadde sinabe nkyogera bateka nti yadde okumereka omusajja atumireyo ku haki enkulu wange abalungi mwebale nnyo mwebale ddala kutuwa budde bwe mutuwadde mayi batte webale nyumiddwa omanyi simanyi nakyogera naye nyumiddwa bwekimanyi omanyi nti nyumiddwa amina nyumiddwa mbadde nga obata ate
kubanga kubyo flashback omuntu bona mali nalizo kuchamula mwebale nnyo njagala kutumira ku bantu bange ku family yange ku mukyala wange mama w'abaana kubanga abaana bonna bazaalibwa mu kyala so abaana bange abantu benkola nabyo mejjenjawulo nsomesa nokusasira ku Leila yafiiriddwa jajja Leila na makula wa Kolo High School bambi yafiiriddwa jajja ate nga badde very instrumental nnyo mu bulamu bwe tumusaasidde nnyo kitalo nnyo n'abalala bonna abakosa abalumiziddwa abakoseddwa mu mbeera eyo tubasaasidde nnyo aye n'abafunye ebirungi tubajagulizaako Katonda tumwebaza nti atuwadde obulamu atusobozesa okubeera n'olunaku lwaleero nsaba atusobozesa okuba olunaku olulala ate tutandikira inshallah nkubuyi goina ati tuna kyotegereje igaruja kubyogera otamune bajabo ne basokwa extra digest mugoba nsonga nze sesanga ba the great akuume